okuyiga okuzanya ebyo tekwali kwagala kwammwe nkimanyi, naye ate covid we yajja ne mulyoka mubiyiga. Mukama yebazibwe. Nsaba bambi ebyo ebintu byonna si birungi mu byesonyiwe. Mukama anaabawo omukisa. Ebintu ebyo nsaba mubyesonyiwe, mwesige Mukama, kubanga Bayibuli egamba Matayo 18 mu kiseera ekyo abayigirizwa ne bajja eri Yesu ne bamugamba nti mbagamba amazima nti ani omukulu mu bwakabaka obw'omu ggulu? N'ayita omwana omuto n'amuyimiriza amasekkati gaabwe n'abagamba nti mbagamba amazima nti bwe mutalikyuka okufuuka ng'abaana bato temulikyuka yadde n'akatono mu bwakabaka obw'omu ggulu. Nsaba Mukama abampeera omukisa, naye mubeere ng'abaana abato. Abantu abakulu muyina okuwombeka ng'abaana abato, abantu abakulu muyina okukakkana ng'abaana abato. Mukama abampeera omukisa. Tugolole emikono gyaffe twesabire era tusabire emisomo gyaffe, tusabe engeri gye tunatandika essomero lyabwe nga balyerabidde, abasinga obabuuza ne kirasi gye balimu nga bagyerabidde. So nga twetaaga Mukama atusaasire, tuwombeke tusabe. Katonda ow'ekisa, nkwebaza ku lw'abaana bano bonna abali wano, nkwebaza Yesu ku lw'abantu abakulu, kubanga Mukama tewali baana bato bokka. Mukama nzize gy'oli nga nsabira abaana abato. Mukama Katonda ow'ekisa, basseeko omukono gwo, basseeko ekisa kyo. Katonda ow'ekisa, basseeko obuyinza bwo. Leka buli mwana yenna addeyo ng'akwata bukwasi, leka buli mwana yenna addeyo nga yeesiga Mukama ku lw'amaanyi go. Amiina. Mukama abawe omukisa.